Shiba Kalungi wuno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira nsonga ki? Mbu munnange Shiba Kalungi ye yapikaapika omusajja okuba nti no munnange yeekubya ebifaananyi n'omwana we akwоssa n'abaana be abawala mbu ayagala kuggyawo kiri eri mbu omwana we aleme kubeera nti n'ate akula aboolebwa. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Queen Shiba ennaku zino tava mu bifaananyi n'omusajja. We bagulawo amayumba omusajja bwe yatutte abaana ab'obuwala beekubya ekifaananyi ne Amiri era byonna omusajja abikola nga Shiba mugamba leeta abaana beekubya ekifaananyi n'ono omwana tuggyewo kiri eri nti twayawukanya famire. N'akasajja nako ne kagenda ne kaggyayo abawala ewaka maama waabwe taliiwo ne kabasitula ne katwalira Shiba beekubya ekifaananyi n'omwana wa Shiba. Kwegamba abaana bonna obulamu bwabwe bali kukola buli ekisoboka okulaba nga oyo baby Amiri abeera nga ye baby of the year nga ye golden boy. Era Shiba alikola buli ekisoboka okulaba nga omwana we bamutunira mu kifaananyi ekirungi. Tasasidde abaana ab'obuwala oyo omusajja baali okutwala beekubye n'oyo Amiri ebifaananyi. Because Shiba okikakasa osobola okuyamba abo abaana. Maama we buuyo yavuddeyo mu bufumbo osobola okubaleera gwe n'obakkiriza ne bajja ewo Shiba. Oyagala nnyo omusajja osobola okulera abaana be gwe. Twogere ku mazima asobola okulera abaana b'oyo omusajja abo abawala. Sikiwa nti asobola okubalira oyo omukazi sikiwa. Essaawa eno mbu yeekulakulambwa abaagala nnyo babamuweemu abalere n'ogiba myezi 6. Here hajja bagamba ennyumba yange temala nze mbeera ku zisho siina budde bw'abaana. Kyokka nga yawula obufumbo bw'oli oli n'ava mu maka nga yeefula nti asobola okubeererawo oyo omusajja n'abaana be. But because you're a celebrity and people let it go. Gwe celebrity omulamba, how can you go and break a marriage? But Beyonce bamenya bufumbo bwani. Omuntu ngoli celebrity oba osobola okufuna omusajja asingayo bugagga ng'ate ali single. No marriage emyaka gyonna njona nga tofumbirwa only to go and target another woman's marriage because mukazi watu si celeb. Tamale Mirundi Junior n'okuwankula entalo munnange bali bati tebeeta okitegeera. Yavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera abawangudde award z'omwaka nga ne full figure mwali. Full figure yawangudde award ki? Akatambi kaakano. Omukube of the year ye full figure yasinze okubwa omwaka guno. Full figure award tusaba obeerewo gitwale. Omukube of the year full figure gwasinze okubwa omwaka guno. Bakuba yes ensi yonna neetegeera yegwe omukube of the year. Mama Flower award yo weeri 13 gikime. Omukube of the year. Omukubi w'omwaka ye Nammeere. Nammeere gwasinze okuba abantu. Kategori mugirimu n'alien skin. Mwabasinze okuba abantu. Nammeere n'alien skin. Naye nga award erina okugenda wa Nammeere. Ye mukubi of the year. The beat of the year. The beat niye full figure. So kategori zino twazitenzese bulungi. Flop of the year ekivulu ekisinze okufulopinga of course kya Shalom Vulumula. Shalom Vulumula yeshe esinze ofulopinga omwaka guno. Akutte award y'obuseegu abadde chicken. Chicken teri akuvuganyiza. Award y'obuseegu okulaga omunyo mabina nsigo byonna otwala tugende chicken tovuganyiziddwa. Era kategori eyo ogirimu weka obuseegu of the year abadde chicken. Eyo yo award yo jagifuna 13 December. YouTube asinze enkwe ng'abamubeererawo avuma bavume agitutte waali mumumanyi. Nkwe of the year ndowooza YouTube oyo mumumanyi asinze okuba n'enkwe omwaka guno. Bwe tweyongerayo omuvubuka oyo mumutegeera ddala bulungi Jayden munnange embeera sinungi yaweereddwa emyezi 3 kaakati nno yavuddeyo oba okusonda ssente kukyagendera ddala mu maaso ku mikutu egy'enjawulo woba osobola okubeera ng'ate omuyamba. Kaakati Dr. Pilton avuddeyo n'abanga nnyonnyola agambye nti ekyokuba nti no bamuwadde emyezi 3 ekyo takkaanya nakyo kubanga abasawo baba tebamanyi nnaku muntu zagenda kubeera ng'ate afiiramu.
okitegeera. Kaakati ekyo kyo n'abeera ng'akiwakanya, wabula yavuddeyo n'abeera ng'ate annyonnyola ku nsonga lwaki omuvubuka ono alina okuba nti naafuna obujjanjabi. Katubeere nga tumukuwa. Jayden alina sickle cell disease era mbu omusawo yamugambye ripooti nti agenda kuwangaalayo emyezi 3 afe. Naye eyo statement omusawo bw'aba ye yagikoze yatuuka ddi ku ssali okubeera Katonda. Kati Jayden bw'ayisa myezi egyo 3 Jayden asuuwinga omusawo? Bw'afa mu budde nga tebunnatuuka family esuuwinga omusawo eyabawa essuubi eritaliiwo? Honestly speaking, tewali musawo asobola kwogera ekyo, era for that reason eyo statement musooke mugiveeko. Teriyo musawo amanyi ssaawa na myezi gy'obulayo ofe, tekisoboka. Kati tugende ku kirwadde ky'omuvubuka. Jayden alina has a sickle cell disease, is a sikira. Si buli alina sickle cell nti mulwadde. Waliwo basikira ne bakaliya. Gwolinako ka trait yajja atya ava mu family, it is a familial disease. Family yammwe bweba ne trait eya sickle cell otambula nayo. Treatment ya sickle cell eri wa Dr. Makerenda Mpiso oba Kapisozi bannange banna Uganda. Treatment ya sickle cell eri definitive ebeera bone marrow transplant. Kuba omubiri gwo gwennyini mu bone marrow gwe guproducinga cells ezirina C-shape. Nti kyedi nakyo kikulimu yeggwe, that is your body. Kati tulina okujjamu bone marrow eri producinga C-shaped cells tukuteekemu empya ebibanga era ekigambo transplant. Nga bw'onoowulira kidney transplant bamuwadde organic kidney ndala enemu nevaamu. So it is about 95% the only FDA approved treatment for sickle cell. Era bwe tuba baakusonda dokita twetaagayo ssente mmeka? Amazima amatuufu, we need massive fundraising because the possible surgery okugitandikako eyinza okumalako obukadde 200 plus mu nsi ez'awansiko. Kyokka bw'ogenda mu za waggulu bayinza n'okutuusa up to $1 billion shillings. Muze Uganda billion emu kisobola okutuuka naddala ng'oli mu nsi ezikuze nga USA. Ne surgery mu Africa tulinamu ensi nga 3 ezisobola okuba nga ziperforminga this surgery. Era surgeries ezisinga ziperformingibwa India oba Turkey yewali cheap, a bit cheap. Cheap etya kwe kutandikiranga ku bukadde 2 plus. So abasinga muli eyo mukuba omulanga ba dokita be Uganda mutuyambe banyabo ne basebo tewali mu Uganda wetukolera surgery eyo tesobola kolwa mu gwanga ne neighbor East Africa yonna tewali nsi ejikola mu East Africa. Laba munna Uganda atandise kujerega laba aga comment ge ba commentinga. Anyway, muntaginze nnyo mu video nyingi, that's why I came up to clarify. Bwe kuba kusonda tusonde ne omusawo yagambye nti agenda fa myezi 3 bambi tekisoboka. We are not small gods. Yes, nga tukyalira ku nsonga y'emu ye munange Kabaata avuddeyo n'abeera ng'ataatabukira ababadde ku live ye nga bali mumugamba nti nno naye abeere ng'asondera ku mukutu gw'essente ezisobola okuyamba omuvubuka ono. Bw'ati bwe yagambye. Katudde mu zikamera kanvumye katyobodde bampitayitanga ndaba vidiyo yengamba katika n'akavubuka kanvumira ki sikalabanga nako tekanabanga nako maaso ku maaso kanaba ku bino bya TikTok mwekanvumira mwekantyoboolera natula walolekanga nekakulanira ivu namba nekabeeroko nekanvuma nengamba katika no kavubuka kanvumira ki naye nsirikasa akongera nako wadde okaddiza bampitayita mu bwayise nkalaba kali ku boda ekatwala nze kati era banne ekyokulanga abantu ba TikTok bakyafa nnyo
nankalaba kali ku boda ekatwala kati nengaba nenkyamamu katono bwenzi mbakoona bonna ne bafiirawo nzigwavuma gwatamanyi tamanyi motoka gyenvuga tandabangako ali ku intaneti anvuma namusisinkana nenzisendabirwamu nenkayita katono kefukirefukire ku boda naye kati kano wenkakoona nekagwa mu motoka boda nenjikona katono negwa mu mwala nemufiirayo eri kavumavuma abantu omanyi omuntu okukola vidiyo etali emu ngaakuvuma akutyoboola bwati ne bwati kati temuddamu nemuja samira wano mungi mugende ku live olwama waba akoze live mugereeyo mugenda pastor chicken naye enaku zino abaana abeerako live mugende musabireyo erepu zammwe nze temunzungirako newakako naabeerayo owa luwiraiti owaddeno live ziri nga 10 mugende musabire erepu zammwe temundeetera erepu byammwe wano kasasiro gwesaba erepu zibulu nkuwe buloko yo gwesaba erepu ofune buloko yo ofune kawalala wogenda okusabira erepu nkuyambe nkwanguyize ye pressure avuddeyo munnange n'abigaana biki byaganye ebya Jayden abiganye katubikuwe twabuza emyezi 3 okufa obwomulaba n'okussa abatasaakussa n'okusitula guno omukono bwe guti abatasobola temwalabako Evelyn Lagu nno ye yali abuzako n'emyezi 8 okufa mingi nnyo naye ng'ali bubi kati ono abuzako emyezi 3 ng'akyakuba kerere alayika akyali mulamuzi sigenda kutijjukana oba afaafe gong'ambo kya nti oli mulwadde obuzaayo emyezi 3 naye ng'okuba akalaaca bulwajje kyobo omuntu alina obulwadde bwa bone marrow transplant abayitako okumuteeka ku cupa y'omusaayi almost every week oyo mwana mukikakasa agenda nebamuteekako ecupa y'omusaayi. Stop joking. Ate not everything chemula ku social media that it is true. Okay? Until he comes out nalaga abantu tests zeyakola, it's when people are going to give him money. Unagambye sirika no sijja kusirika. What should I keep quiet about? Chibi chichenjogedde. Nchaje papulezera gantino bamukola ko test singa brade. Echo chibi? Obrade obera nibiwandike bitaganti dimuradi. Tibabogerera bwogerezi. Mwina nye kisamu tijjukana kale mukwate mugere muwe sente agende mu ddwaliro. Anti mwagala nnyo. Mumuwe sente agendewa mu ddwaliro millions meka emitwalo 3 ya dola mu raising mu myezi 3. Bwe banga alaba nga kisoboka. Mbwa abasawo nagenzi nibanga nti mbuzayo emyezi 3. Ola nomulwadde wa kidney wabeera tumanyi bbanga lyabuzaayo. Nomulwadde wa cancer wabeera tumanyi bbanga lyabuzaayo. Emyezi 3 nga bakakukebera. Subscribe nga like nga leka obubaka bwawo mu comment section. Timu Shiba munnange Senga Acid agambye nti tannabavaako ajja genda maaso n'okuba nti nno asabula mukama wammwe bane Senga Acid katubeere nga tubikuwa iriza ddala era nina akabuuzo kamu nabadde ndaba omanyi nze nsoma komenti I like reading comments nabagamba kala muntu omwogerako takuddamu omuntu oyagera otya ku muntu atakuddamu n'ebintu byo tabiraba ne bw'oliyogera otya Queen Kama will not respond to you ladies and gentlemen yenza abuuza bwe yawandikira Tiwa Savage happy birthday message yali amuzeemu I don't think so era naye tebamuddangamu yagenda nawandikira Tiwa Savage happy birthday message paka kati tulize yali amuzeemu. What makes you think me I'm different? I'm not different. Hey, sometimes you send a message, other people see it, and the intended person does not see it. Era akabuzo keko muka recording muka mumpere Tiwa Savage yali amuzeemu nga tetuwuliranga message. Palaso si musanyufu era avuddeyo n'abeera ng'atabukira bubi nnyo epenge alina ebigambo bye yamwogeddeko kaakati ebyo nno bye bitankudde Palaso n'abeera nga yamukoledde live okitegeera nno mukwano kati tulinda kuddamu kwa penge tulabe ki kyanaaba ngazzaako. Penge
wano wentudde maka gange makindye mu kigagga gyentudde. Bw'oba otuweereza video in case ng'oyagala okunvuuma otubuulira naawe gy'otudde wa era waani. Nze nzivaako boy ndi birala, I'm a big deal. Okitegedde? So me brother, sit your ass down. Muntu atakulumbye onfiirako ndimbulako bw'omala odda mu ssimu yange osekaaseka. Nkimanyi, you can say so, you know a lot about me and you can say so much. Naye what you know is the old me from America nga tulonda amagi g'enkoko ffenna yoyo g'omanyi tokyamanyi ebyange birala nawanama namayuka wompimira siwe ndi boy sikyali walula jeke y'ennyonyi si ye jeke ya pitch gompimira ku jeke ya pitch my bro ndi biwanvu. So zijja mu ntalo zo, love yourself, live your life, enjoy social media attention, nothing wrong. Tewali buzibu social media kufuuka mulimu, era abazungu bagikola abantu bakole remotely from home naye nga bazimba sikumenya. Gojja looza gwe mumenyi wekka, twalina ne bavikita kamenyo kati sebo oba tulina ne bavikita kamenyo kale kaŋŋambe. So me brother, let me shine. Onzijukiza omwana nga banne bamusala nnyo mu kapiira nga bakyali bato n'asigala n'ennooma. Don't have no hate on a man atalina famire y'amayanja. Bingi ebitugatta, bingi ebitwawula, naye ate teweefuula nnyo nti ate gwe otumanyi nnyo ina eryato oyogerere nange. Bro, bino si byoyogerere Bulaaya tebirina kye bigenda gasa struggle. Jangu wano tulwanirire eggwanga tulinunule, jangu wano tukuyiseeko mu mazzi g'eyigange eyo gye tuyita. Jangu wano ulire ku bunkenke mu ggwanga mwennyini, mulekerawo ku disrespectinga ba generals from a farm and sit down. Olumba kati onnumba nze nakoze ekigwe penge. Yeah man, nze nno nina ati kwoteeka ebigambo nja kukubamu n'oluyimba nduteeke ku Spotify nsasulwe. Waliwo abantu bangi munsindikidde message twagala kumanya Felix Kulayigye ali biki ndoza kansoke mbako brief preamble mutyoke mutegeere. Abaye Brigadier General Major General Felix Kulayigye gyali mu garagi mpozi nga avuddeyo leero naye nga gyali mu garagi ekimbe kimbala embiriizi taasulewo taakeese nenga gyevuddeyo kati nabadde ku mu intensive care we Nakasero ng'ekimbe kimbala embiriizi bulungi nnyo nga lumufenkenya olw'ensonga nti ye ng'omuntu embeera ze si nnungi. Alabika yatomera akagaali akalimu emisumaali, mu kutomera akagaali akalimu emisumaali n'afunamu obuzibu. Akagaali ako kaali kavugibwa embwa z'German Shepherd, ensonga lwaki ali mu mbeera eyo mwaliso bamukolako n'esirooza nti anaasigala nga bw'ali y'ensonga naye nga ye mulwadde, information gy'oba ntuufu mulwadde nnyo, alimu embwa z'German Shepherd, byebyo mbadde mubuuza okusinga obulungi ennyo. Kkiriza tusembyeyo ate amawulire gano. Namanda gyebale simanyi kino ekyana kyesize kiwi oba nga si muntu nsawo y'amanda mujje munyambeko tutulene ensawo y'amanda tugijjewo. Omwana muddugavu alinga akavangata k'amatako weeba kala afaanana eddagala ly'ekinnansi erijjanjaba ebigalanga n'empaluka. Eno kala munnange
oli omwana ne weyagambye nti omuntu afuwa mulujjudde bawaayiriza amugwe ddala era bakuwaayiriza ofaanana n'abanyampi wenna ofaanana ng'ekinyampo kya Kikwete oba watomera enzikiza nze simanyi na kumanya enzikiza ekutte bweppo ate ng'ekutte mu face gwe munnaakulya okimanyi nti naalya bisiridde gwe n'olisa omulenzi w'abandi ebisiridde obutakya toswalako ate nkusaba mukwano eno kala gikwate ogiteeke mu audio va mu video gwafaanana ng'ekirooto ekyentiisa bino ebirooto by'oloota nga bakutuga omwana afaanana nga ebitali ku program nze ndabikidde ng'akawaayiro 160 mu nnongoosereza ya ssemateeka wa Uganda mu kusolonza emisolo n'ebibiina ebyewegasa eby'abamalaaya genda bakuyungeko sola gwe ove mu nzikiza gwe n'ofaanana ng'omwana w'obote yanze kino sikirabanga omwana alinga eno enzikiza ekwata mu siriti y'amatako akakalayini akayabula amatako akakolido y'amatako enzikiza ekwata mu kolido y'amatako oyo mwana bw'atyo waafaanana ate agenda gamba nti mwagala mu muvumi mukwano nze nkwogeddeko bwogezi baako kibwekolako weekubye wakiri pawuda wandifunye wookyajingira kubanga eyo sikini kalayo eri kumpi okuggwako omuliro bwe guba muliro osigazzaako akati kamu essaawa yonna ozikira mukwano ate ng'eryando lisibisizza rubber band bw'onazikira gwe bannaddamu okusanga wandibadde wokyajinga eyo sikini kala nga tonnazikira kubanga wonaazikira sikiwa nti bajja kuddamu okusanga era tujja genda okuwulira ku marediyo balanga omuntu eyabuze bwete ettambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba